yaffe Tuggussa Enssonga. Omuntu yalabadde n'amagulu ge ng'otambula ogenda n'okola ogenda ku out n'olambula abatuuze b'oku kyalo ng'essaawa zino olina kusiiba waka nakwewalula kiwulikika kitya. Ai Mukama wange wendowooza kubye watonda n'omukono gwo ndabe munyenye n'okubwatuka Abantu abambeereddewo bangi naye banaye simanyi kyenyinza bagamba wabula mbeebaza simanyi Katonda byayinza bakolera naye mwebale Katonda abawe bye musinga okwagala ne family zammwe. Katonda mu moyo wange. Buli Lwakubiri ku Bat Valley Theatre ebera time ya Comedy Junction Sansabula sawa ya kwejjako stress ne comedy ya nyuma kusekamu kubeera out mu environment erikawa ave mu Kibi Sembusi Male Musa Twist Kibukutu ne ba Junction Comics bonna twasigaza kuchakala na kuwa tatulina bye tunoonya mu nseno tutandika ku sawa mu n'ekitundu buli Lwakubiri parking ngazi ekifo kimaswi buli comedian yenna nyuma gyali abayimbi bonna gye bali ab'amazina bonna ku Bat Valley Theatre buli Lwakubiri Comedy Junction Sansabula ku Bat Valley Theatre buli Lwakubiri akutuusibwako Hardware World Mariam Dagire Media Chink Prepaid Meters Delight Media Marius Cargo ne Delta TV tukore. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Bwe natuuka e Mulago ne mbeera ku woodi twasulawo ennaku 2 kazalite n'ensulawo ennaku 2 nga tebannaba kunnongoosa ne bamala ne bantwala Musiyeta bantwala essaawa 4 gwa kiro. Ngenda kutuuka Musiyeta ng'abaana bali eri bangi, dokita atudde wali mu kasonda, abaana ne bankolako eggulu ne bakwonoona.
Baana ki abayiga abayiga okugulu ne bakwonoona kati bwe baamala ne batugamba ne bakebera mu fayiro yaffe nga nzizeeyo ku woodi kwonna bakuwaaseeko kino ekinyama ky'ekigere ky'okungulu kyonna nga buli musuwola bajje gusibuka ne baŋŋamba muddeyo ekiruddu kaakati omujjanjaba yali boonangamba ye tusobola okuzza omuntu ekiruddu batugambye tujje eno nengera ate kyemumukoze ate tumuzeeyo ekiruddu nga batusindise ne bagamba mwe mukwate luno olupapula muddeyo ne tuddayo ekiruddu nabadde ku tiktok nengwa ku vidiyo yo tayitamu akawunti yo taŋŋamba lwaki sinonya ku beautiful Viola tunyumizamu ku lugendo lwomanyi sometimes ebiseera ebisinga obungi engendo zaffe zeziwa abantu abalala essuubi kituufu manti waliwo omuntu ali eyo nga ye yalwala oba bamutemako akagalo nga bamutemako oba ebbeere naye nga talina ssuubi naye ate walaba gwe nabakutemako amagulu abiri nomuma ku mboozi yo asobola okuddamu essuubi n'amanya nti tali yekka kituufu so tuzze nagambye tumize mu mboozi yo tumanya abantu abalala abali eyo ababwa essuubi ku SB4 Media Tuggussa Enssonga nze muzzukulu wa Kalajja omugeyi Ssaalongo nze nkubuuzaako gyotusizaako engalo kigenze gitya mukulikeyo mu bikujjuko mukulikeyo lunaku lw'abakyala Women's Day katusubire nti gwali eyo yakwesizza bulungi wagiseemu bulungi abantu mwapositinze abaagalwa bammwe mwapositinze abazadde bammwe naye kano kalowoozo wewe nawe naali eyo omuvubuka kupositinga maama wo oba okupositinga jjajjaawo oba omuntu oyo akukoledde ebyamagiro tolina kulinda lunaku lukulu okumupositingako buli lunaku lubeere lunaku lukulu postinga ku muzaddewo maama postingeko yadde si lunaku lw'abamaama postinge ku mukyalawo yadde si lunaku lw'abakyala omupositingeko kwegamba lugenda okutuuka n'owotapositinga olwedde obeera nga mudu waziyingiramu dda kalowoozo kange oluyiseemu ti lunaku lw'abakyala olunaku lw'abakyala naluyiseemu bulungi babadde wano okuba ogenzeko sikyasobola kugenda out mwami SB4 naye nabaddewo wano ne muganda wange n'abaana bange nafunye omuzira kisa nansindikira kasente emitwalo 4 nendyayo kanyama olunaku ne lutambula. Okay, so ku SB4 tulina beautiful Viola kwe tuzze okukyayirako olunaku olwaleero tunyumyemuko mboozi ye tugiwa amatu tugiwulirize toba oliawo enayambako abantu abalala okubeera nga baddemu essuubi wamu n'okubeera nga ate obulamu butambula lwakwegumya naye abasinga obungi bwebulamu bwe tutambuliramu naye oba oliawo oba nga atuukiriza okujja osharingako emboozi ye naffe gwali eyo nakuzaamu essuubi nyongera okujjukiza Airtel yetuteekamu akasente mu puroguramu eno era nga twongera okujjukiza nti Kabaka's birthday run ate ey'omwaka guno esembedde weefunire tiketi yo obeere nga ate weetaba mu misinde gino. Emisinde gino omulamwa gwaffe ogw'omulundi guno gugamba nti nze naawe tusobola okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya omwaka 2030 ogunaatuukira nga kaweddemu ne tugenda kuba nga tukikola tutya. Olina kubeera nga ate weetaba mu misinde gino tubeere nga tusaasaanya ate enjiri okubeera nga akawuka kano kabeera nga kasaanyizibwawo 2030 nga tannaba kubeera nga ate atuuka. Wewe wenna omuvubuka n'omukadde ali eyo n'abazadde tukubiriza abaana baffe okubeera nga ate twekuuma oba okwetangira akawuka kano akaleeta mukenenya
nga tetulina naddala ffe abavubuka tetulina kukebeza amaaso tulina okubeera nga ate twekuumira ddala okubeera nga akawuka kano tetukafuna tukozese obupiira tubeere nga ate twekebeza n'okubeera nga twewala ebintu ebyo ebireeta akawuka ako. Emisinde gino gya kubeerawo ennaku z'omwezi nga 7 April 2024 era nga bagamba nti tiketi ya $200. Tiketi eno ogenda kuba nga ogifuna mu maduuka ga Airtel, mulimu edduuka eriri awo ku Kiwanuka Street. Ojja kubeera nga ate ogenda weefunira tiketi eno ebeera ekukkiriza kubeera nga ate weetaba misinde gino. Waliwo edduuka eriri awo ku New Tax Park, nawo ojja kubeera nga ate ogenda weefunira ate tiketi ekukkiriza okubeera nga weetaba mu misinde gino, wamu ne ku Majestic Branch Office wali ku Bulange Emengo. Ojja kubeera nga ate ogenda tiketi weeziri weefunire tiketi zino obeere nga ate weetaba mu misinde egyo egy'omulundi guno. Twagala nnyo kabaka waffe, twagala nnyo Airtel. Twebaza Airtel okubeera nga ate era evaamu nebeera nga esitaninga naffe kubeera nga ate eteekamu akasente mu misinde gino. Tugamba nti gyetabeemu tubeere nga ate tusaasaanya amawulire gano okubeera nga akawuka kana kayita mukenenya kakomezebwa. Nze naawe ffe tusobola okukasitoopinga. Tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tulina omukyala Beautiful Viola mubimpimpi. Omukyala ono muzira ebbanga lyeyamala n'omwami we, bazaala abaana 5. Kirwadde kyamukwatira. Omwami ssaawa zino tamanyi gye yagenda, wale wayinza okuba nga amanyiyo naye nga takkiriza wadde okugendayo, amagulu baagatemako. Kyomukisa omulungi abaana be abalina era atambudde nabo. Weebuuza amalako atya n'okuba nga talina amagulu. Omuntu yalabaddeko n'amagulu ge ng'otambulamu ogenda n'okola ogendako awutu n'olamula abatuuze b'oku kyalo ng'essaawa zino nakusiiba waka nakwewalula. Kiwulikika kitya? Emboozi tuweereddwa olunaku olwaleero. Viola, obulamu buli butya? Obulamu bwange si bubi, bulungi. Bulungi bweyagala? Bweyagala era bwe butyo. Tukusanze oli mu kutegeka lunch. Ndowooza leero lunch tugenda gye kukwatira wano naawe. Tewali buzibu. So omuntu ali esooka omubuuzeeko. Abatulaba mbalamusizza bannyabo ne bassebo, buli omu mu kiti kye. Amanya gange nze Kokunda Viola. Kokunda from Mbalala? Bakuzaala Mbalala? Banzaala Mbalala, ekitundu bakiyita Ibanda. Banzaala Ibanda. Oba oyisemu mu Mbalala? So embeera eno yatuukawo etya? Embeera kuno okugulu kwe kwasooka 2021 ne kujjako akawundu ku buno obugere bwa Naswe. Kati akawundu ne kabeerako nengena mu ddwaliro ne baŋŋamba kanyige n'otuzza otubugumirira. Akawundu nenkanyiga ne kagaana. Nenzuruka mu ddwaliro ekiruddu. Ne natuuka ekiruddu mu ddwaliro ne bampa ekitanda. Nembeerayo okumala ebbanga. Ne baŋŋamba okugulu kwakuggyibwako. Kale tekyali kirungi mu matu gange. Netya. Sikitegedde nga just kalioko kawundu nga katono ne bagamba okugulu kwakuggyibwako. Naye nga kali deep. Okugulu kwali kuzimbye? Kwali tekuzimbye, nga kuzimba ne kukakkana ne kuzimba ne kukakkana. Kati ekyaleeta obuzibu eyo wiiki gye nagenderamu ekiruddu yali ya Easter, kuba okugulu bakuggyako nga Easter egenda tuuka ennaku z'omwezi nga 8. Kakati bwe twatuuka ku woodi
ne baŋŋamba olina okugenda wa Mulago. Nesooka mbeera ku woodi ne mbeerako. Kati basajja ne bajja ne bandaba eddoboozi lyange si ddungi. Basajja bwe bajja ne bandaba ne baŋŋamba bagenda okugulu tugenda kusalako bwe tuti. Kano kapaati ak'obugere tetugenda kujjako kwonna. Kati nembeerawo nga sibimanyi. Kati ekiseera bwe kyatuuka ne bajja ne baŋŋamba nga buli lwensiiba butuuka akawungeezi nga sigenze mu siyeta. Naye nga ku lisiti kwendi nga kwendi ne buziba nga situuse ne baŋŋamba aba emergency babaddewo bangi mumuwe emmere ssaawa 12. Emergency zibadde nnyingi mumuwe emmere n'emiisinga siyeta emirundi ng'egyo. Kati nagenda okutuuka okugenda mu siyeta nga basajjoni bawummudde tebaliyo mu siyeta tebagenda kukoleeza ennaku. Kati ne baŋŋamba dokita yali ku waadi najja naŋŋamba tugenda kukusindika Mulago kuba obulumi bwali bungi nga kunnuma nnyo. Bwe natuuka e Mulago ne mbeerawo ku woodi twasulawo ennaku 2 kazalite nensulawo ennaku 2 nga tebanaba kunnongoosa ne bamala ne bantwala mu siyeta bantwalayo essaawa 4 gwa kiro. Ngenda kutuuka mu siyeta ng'abaana bali eri bangi. Dokita atudde wali mu kasonda abaana ne bankolako oggulu ne bakwonoona. Baana ki abayiga? Abayiga. Okugulu ne bakwonoona. Kati bwe baamala ne batugamba ne bakebera mu fayiro yaffe nga nzizeeyo ku woodi. Kwonna bakuwaaseeko kino ekinyama ky'ekigere ky'okungulu kyonna nga buli musuwola bajje gusibuka. Ne baŋŋamba muddeyo ekiruddu. Kaakati omujjanjaba yaliwo n'angamba ye tusobola okuzza omuntu ekiruddu batugambye tujje eno. Lengera ate kye mumukoze. Ate tumuzeeyo ekiruddu nga batusindise ne bagamba mwe mukwate luno olupapula muddeyo. Ne tuddayo ekiruddu. Tutuuka ekiruddu tuddayo ku level 6. Sajjoni yali yanteeka ku lisiti avaayo. Ajja ku woodi kulaba abantu bagenda okutwala mu siyeta egyo wiiki nga ndaba. Ngamba ate Viola kye kyakutuukako. Ng'amugamba muneebyo bino. Ng'angamba okugulu tekwali kwakuba bwe kuti twali just bakuggyako kana akantu buno obugere obubiri. Nga tuli bakubusuna tubulume kubanga we waali awaki. Munnange bwe butyo bwe byajja. N'angamba kakati okimanyi nti okugulu tugenda kukuggyako. Naye tofaayo okugulu tugenda kukuggyirako muno wansi w'eviivi. Nali sikyalina kyakukola. Nga peyini. Yokka nga yeekuwaliriza bakole ki. Ate oli omusajja ng'ayogera bulungi kwegamba saayagala mmukalubiriza. Kuba nze namweyitira era olwamulaba ne mugamba dokita jangu. N'angamba okyaliwo ku woodi. Najja n'alaba ekiwundu n'ambuuza kye kyabaawo ne muddiramu. N'angamba kale tewali kyakukola tugenda kukuggyako owulidde nti era olunaku lwe nagenda mu siyeta nze nasooka. Nengenda mu siyeta y'ekiruddu. Basajjoni balungi nnyo. Kuba eyo siyeta ky'oba omanya n'akagigendamu enfundo ndowooza nga 8. Bwe maazijjukira bulungi. Naye nga nnungi nnyo abaami bali boogera bulungi okufa. Buli omu wa tribe mu tribe si Baganda kuba twamanyira Abaganda be boogera obulungi. Bayina engeri gye bakuwembejjamu. Kubanga sijja kugamba nti nawaayo lwataano n'olwo. Nze bayiga mbaddeko favor. Mwami SB4. Nti nze ebbanga lyemaze mu ddwaliro. Emirundi gye n'akagenda ekiruddu sibwangayo yadde lwataano abantu bye boogera. Kisa kya Mukama. Ekiraba kisa kya Mukama. Kati munaye nga banzijjako okugulu nga tubeerako ku woodi ndowooza wiiki zaalinga 3 nga batusiibula nga tukomawo. Kati nnyo okugulu kuno okukuggyako bagamba kyekikuluma. Sukali. Bakeeranga Sukali. Nali mbadde maze ebbanga nga ndina Sukali.
era zino emergency zintuuseeko nabirabanga mu malwaliro mu wodi ya Sukali e Mulago nga nkyagenda Mulago nga tukyali Mulago abalwadde ba Sukali oba kati batransferinga ne tugira Kiruddu. Otegeera otya nti olina Sukali? Nategeera nti nina Sukali, nali n'omwami wange nga ndi mufumbo. Nendwala ne tulowooza nti lubuto ne bakebera olubuto nga teruliimu. Nendwala naye nga banzijanjabira ku Doctors Clinic mu Kisenyi Emenge wajjat Misa. Ne bakebera nga tebalina kye balaba. Kaakati luvannyuma nnyo nga wayise ebbanga nga kumpi tunaatera n'okugenda ku ndago. Abalabi bansonyiwe. Kati munnange nenzija ngenda e Mulago. Bwe nagenda e Mulago nembinyumizaamu omwami Justin nganze nawe bwe tunyumya. N'aŋŋamba obwo obulwadde sayini z'oŋŋambye bwandiba bwa Sukali. N'agamba naye ojja kujja enkya ku level 4 ku namba 4 oba ogenda g'ojja bagamba bajja kukebera kuba abalwadde babaayo lwakusatu. Konze kituufu nti ye nenkomawo kati bwe nadda nenzirayo ku lwokusatu oyo mwami lwe yali aŋŋambye bagenda okunkebera nga Sukali ali waggulu. Mukulwala ng'olwala musujja magulu? Nga sirwala ng'anywa nze kye tuyita okunywa n'engula bino bisoda byofoono byali byakafuluma. Bino bye bayita ng'ofoono eby'ecupa eyatika. Naye ng'olunaku nga nyiiza okunywa 5. Kampulira nzigwamu amaanyi. Kati nga dino omusana guno bwe kuli omungi ebbugumu n'embeerawo nga neebase mu ntebe naye nga neeyambudde ndi mu kaleeso. Nga ntuuyana okufa obufi. Kati nembeera awo naye nga nywa nnyo nga bw'okiwulira. Ng'anywa amazzi nenywa buno obuseera bw'ekinyankole nenywa ebyo bisoda. Kati nange bwe nagenda naye waliwo omukyala nga sinatuuka eyo yalina saluuni awe nateete kuba naye bamuggyako okugulu. N'aŋŋamba sooka ogende mu kiigo ofuuyise. Bw'onoolaba omususu obubuka nga bungi nnyo oddeyo wayitewo akabanga oddeyo olabe fuuyisa mu kiigo. N'agamba ojja kulaba oŋŋambe konze nti ekyo kye nakola. Nagenda okuddayo ng'obuwuka bungi mu musulo nga nagwo gwennyini gukoze sitaaki bwe guti. Kati omukyala yali kumpi nengendayo nemugamba n'aŋŋamba ekyo kya bulabe. N'aŋŋamba gendako mu ddwaliro eddene. Ate nga we nali mpulaningira okudda e Mulago olwokusatu nga ninda lutuuke. Kati neŋŋenda bwe nagenda omusajja bano abaali bakebera abasawo yasooka kuntawanya n'aŋŋamba empapula totulaga mpapula kuba nalina empapula z'ensambya nga ndina ez'emmengo. N'aŋŋamba tobitulaga ffe bino tebitugasa. Sukali gw'otegeera otya nti olina Sukali? Era nga naye ambuuza nga bw'ombuuza nemugamba. Ate omusajja nali ndi awo n'aŋŋamba genda eri tuula eri. Nentuula ngaawo. Ne bakola ku bantu kati nali ndi awo omwami n'ampita. N'aŋŋamba jangu. N'aŋŋamba kokunda Viola. Konze yenze ssebo n'aŋŋamba jangu. Yagenda okumpima nga Sukali ng'akuuma tekabala. Ng'ali waggulu nnyo. Ne banzirusa ne bampima ne bampeerawo ekitanda. N'agamba obadde onootera okufeintinga omaze ebbanga kimwegayaalirira obulamu bwammwe. Nemugamba ekyo ekindeese mu ddwaliro. Akati awo ne baŋŋamba ng'okyategeera baako enamba z'olina mu mutwe ozituwe tukubire abantu bo. Ogenze wekka? Nali ngenze nzekka. Ne bakubira abantu bange kale nembawo enamba gya mikwano gyange ne bajja ne bansangayo. Ne baŋŋamba bampadde ekitanda nembeera ku kitanda ennaku 2 ne bansiibula. Kati bwe bansiibula ne baŋŋamba naye lw'onodda ogenda kudda olabe ebiseera ebyo yali director wa Sukali mu Uganda yali Professor Team. Ne baŋŋamba ojja kudda
yagenda okuteeka ku ddagala lyogenda okukozesa okuli kutandisa era bwekyali olunaku lwe naddayo ne batulondamu abantu kale abapya abaali balwadde ba sukaali abaali abayi omwami oyo dokita n'atuteeka ku ddagala n'entandika treatment wa sukaali. SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyongera mu maaso n'emboozi ya Viola. Emboozi eno gye tuliko gwali eyo wofuna nga signs nga ze yafuna dduka mu bunnambiro genda mu ddwaliro. Programu zinga zino tuzibaleetera okubeera nga ate muyiga okubazibula amaaso kuba nawe oyinza oba nga oli mu situation nga gye yalimu naye nga tomanyi kiki. Abasinga obulungi ne mugenda mu basawo ab'ekinnansi ne mugenda babalagira malagala mangi mukozesa naye nga tomanyi kituufu kikuluma. Gendako mu ddwaliro bakubeere nga bakukebera obulawo otandike treatment obulawo nti bwe oyanguwa n'okyanguyira oyinza otafuna buzibu nga gyewala ate bwe yafuna. Tukyongera mu maaso n'emboozi ye naye nga nyongera okujjukiza Kabaka's birthday run ekomyewo ati nate era nga omulundi guno waba thimu y'omwaka guno egamba nze naawe tusobola okulwanisa akawuka akaleeta mukenenya wetunatuukira mu myaka 2-3 nga akawuka kano kaweddewo. Tukikoze tutya? Jangu weetabe ng'ennaku z'omwezi 7 April ojja kuba Sunday. Jangu weetabe mu misinde gya Kabaka. Bangi gye mwakazaako emisinde gya Kabaka naye nga ffe ngaba Airtel tugiyise Kabaka's birthday run. Jangu ogyetabemu ogyetabemu nno kyangu nnyo weefunire tiketi yo ya $200 obeere nga atesiko nawe badde otadde ettofaali okulwanisa akawuka kano. $200 weefunire tiketi yo osobola okugifuna ku Airtel shops ezikuli okumpi naye nga gwe ali mu New Tax Park waliwo edduka lya Airtel eriyawo mu New Tax Park osobola okuba nga ofunawo tiketi eno. Waliwo edduka eddala liriyawo ku Ben Kiwanuka Street nawe osobola okuba nga ofunawo tiketi eno. Oba gwe ali wano okumpi mu Mmengo omwo mu Kibuye Makindye Ntebe Road osobola okugenda wali ku Bulange Mmengo ku Majestic Brands Office na osobola okuba nawo ng'ofunawo tiketi yo. Ate gwe atayagala kubeera nga ate otambula osobola okunyiga *185# n'olonda option number 5 n'obeera nga ate weefunira tiketi eno ne weetaba mu misinde gya Kabaka. Kuza mwezi 7 April fena tujje tusupportinge Obuganda wamu n'okubeera nga tulwanisa akawuka akaleeta mukenenya. Tukyongera mu maaso tuli ne beautiful Viola emboozi ye. Waliwo twaluseeko ku wali ng'otunyumiza kuno olwogenze mu theatre bakutemyeko okwasooka okugulu. Yes sir. So mukutemako Dr. yagamba tewaliwo option endala yonna yonna wabakujjako okugulu. Yali teriiwo era nga nayo bw'ogiraba nga teriiwo nga magumba bawaatako nnyama. Ennyama yonna yonna ne bagiwaata okutandikira kati nga mu kigere kyo wano nsonyiwa munnange ne bagiwaatako nga buno obugere bwonna buli kamu olaba omusuwa weguva buli kantu konna. So bakutemako obulumi bwakenderamu nga bamaze okukutemako? Yes era kyali kirungi nnyo kuba nali sikisuubira. Obulumi bwali bungi neŋŋamba bwekiri beebeerezamu bwekiti nga ndabira ddala ekiddako nali nsobola kukola ensobi. Kubanga nalumizibwanga obulumi bw'otasobola sibuulirangako. Bano abantu bye bagamba simanyi omwana olubuto oluluma simanyi olukindo nga buli obulumi sibulabangako. Era nga ngena nenfuna sitaani abantu beebase ekiro neŋŋamba oba mpite mu ddinisa muno olw'obulumi. Olwalagewa? Ekiddako munayo oba okimanyi mwana wange era nga nsuubira kwekasukayo. Yes
obulumi bwali bw'amaanyi naye ekyo bwe kyajja nga mbeera nkola bwe nti n'ekiwugula ngamba Katonda naye bwe baakujjako neebaka. Mu mbeera y'okukujjako wano omwami yali akyaliwo? Yali taliiwo, yali yagenda dda. Baakujjako 2021. Nga ye yagenda dda. Omwami ki ekyamutwala? Ono tusonyiwa okugenda yeeyo? Tewali. Tewali. Kuno ku kyalo kozze kwembeera era kwe nali n'omwami wange. Era history yonna gye njogerako bwe manimba abantu omanyi babayo nga batulaba. Era oli agamba omukazi oyo mulimba ki? Ate nga twali tumanyikiddwa nnyo nekyeyamaani atumanyi. Yakeera bukeezi mumakya n'agamba ngenza? Twali twewola ssente mu banka. Bwe twewola ssente mu banka nga tukola ebizigo shampoo liquid biki ebyo ebizigo by'abakyala byonna. Kati ne tukola ensobi nejja nga ssente tezivaamu bulungi nga bw'omanyi bizinensi empya okuzeewolera ate ssente. Awo ne tugwa. Kaakati omwami wange tata w'abaana bange ssente banka neetubanja sentinali. Kati ensobi gye twakola top up. Ate nga ssente tulaba era tezivaamu bulungi ne tukola ensobi ne tujjayo ssente endala. Kati awo ne tugwa. Liri ebbanja ate ne mwongerako ebbanja eddala? Ne twongerako ebbanja eddala. Amaka gange gali awo wamanga. Akago? Agange. Wano wetukusanze? Wano mpangisa. Naye ng'olina amaka? Anti geego banka ge yatwala. Kale amaka agaali? Agaali. Banka negatwala? Kati banka bwetwala amaka ne tugenda ne tupangisa eyo ebuyala. Buyala omanyiyo. Nga ku bibumbe. Gazimula? Wazimula opposite wano ekyengulu. Ne tubeerawo. Emyezi omwami gye yali yapangisa enju ne giggwako. Ate ne batandika okutubanja munnange ng'olwo omwami agenze nsigaddemu n'abaana. Ate jjukira abaana twali tubeera kuno ku kyalo. Nga amasomero osobola kugenda n'ogamba munnange siina ssente nga bakumanyi. Naye eri ebuyala nga siina ssente zibeera nga zireeta eno abaana zibateeka mu bisulo neŋŋamba tewali kyakukola era nenziramu n'ensiba obuntu. Nenkomawo nali nkolerawo ku kkubo w'okiriridde abo wali aba bodaboda ku stage we nali nkolera. Kati nenzijja nefuna babulooka nenoonya ennyumba eno nenzijja nentandika kubeera wano. Olwo okujja wano nga wali zo ssente ng'ozirina ez'okupangisa? Nga siziina. Gwe SB4 ky'oba omanya yogera n'abantu obulungi olabe ensi bwekugondera. Nze ky'oba omanya ndi mukazi munyankole naye nategeera oluganda oba nategeera abantu nti nakati oyinza okumbuuza obeerawo otya naye siina mulimu, siina mwana yakuze ntanyamba, siina wa famire yange nti eri awo ngagga kuba nze nali njiyamba nze kennyini okitegeera. Naye ndiwo olwo abantu. So nojja notandika okubeera? Netandika okubeera wano n'abaana bange tubaddewo. Landlord waffe omulungi andaba, omuwala mulungi nnyo, musufu, teyenkanika, musiraamu naye wa kisa. Era nga bw'olaba abasiraamu bagamba balina omutima omulungi. Mukama ansonyiwe bagenda tutandika kisiibo naye balungi ddala ng'emitima gyabwe. Nakubeererawo. Era wapangisa kumpi n'awaali amaka ago? Kubanga mikwano gyange omu ku bo yangamba n'angamba kati olaba osobola okujja kuno ku kyalo bakumanyi ne weewola akawunga, kuno ku kyalo bakumanyi ne weewola omuti gwa sabbuuni n'ebyakutuukako byonna buli omu abimanyi. Nangamba naye kati eyo gye weewanisa ebuyala buli omu ajja kukutya. Bagambe waliwo omukazi yazze wali si gwe mweru, bagamba oli mubbi
agenda yeewolawola buli kadduuka n'aŋŋamba komawo ku kyalo nenkomawo mukomawo ng'omwami ye wali omuwuliza paka kati todda nga mumuwuliza simuwuliza taata w'abaana bange naye kyemmanyi nti gyali mulamu yonna gyali abaana be bo bamuwuliza first born wali emyaka emeka 24 netamuwuliza muwala mulenzi oba yafuna obuzibu tetumanyi oba naye kenyini abanoonya nga tamanyi gyemuli tasobola amanyi gye tuli wekibanga just embeera eyo yamabanja eyamuddusa natajja yadde balambula oba waliwo ebirala tewali kyoba omanya nali mu bufumbo bweyagaza ate nali mukazi ayeyagala kuba ku kino ekyalo navugirangako emotoka nga si zange za mwami saali muntu ntoba bano abakazi abalonderera era nze obufumbo bwange bwali bulungi kyoba omanya kuba nze mukazi ayayambalanga buli kyenjagala mu mwami oyo ayalyanga buli kyenjagala mu mwami oyo saabeerako mu mbeera mbi kibaza omwami akasente yali akalina yalina akasente naye kati takyayina naye nga yalina sente era twali bulungi naabula omulundi gumu yasooka n'abeerabeerangawo nga tagenze mulundi gumu nti kale nga tumuwuliza naye bwe yamala n'abula n'agenda tetumanyi naye nga teyatuyisaako mu mbeera mbi teyankijjanyako omukyala naye bwe bityo kyamanya kano akatambi agenda kalaba muweerezeeyo obubaka omwami wange omulungi andaba taata w'abaana bange gyendi nange munnange nkyaliyo n'abaana baffe ofunanga akadde mu mbeera eno gye tulimu ng'otulabye okanyugayo ng'ejjinja oba n'otujjukira ebirungi bye twayitamu naffe tuli eno ne mama yatembera olumwegana oluse tusula naye era tuyiya mama natoba kiro nemisana era ku lwaffe mami mazima era oli taata atasangika yoba nkugambe kisebo nawona bembeera mwe tuli abali eno muyita abaana taata naffe tuli baana dadi kuwa tuzaala naye ate mami yatoba naffe batata mulima lwaki mukyawa mamama ne butawa baana buyambe abaana bange bategeera nnyo tebabuuza ebyo bakimanyi tebabuuza ate era kati ng'abaana b'obamanyi basigala bali ku sayidi ya taata waabwe bagamba banaye taata waffe bajjukiramu ebyemabega abo ne boogera tebamwinaako kigambo kibi nti kati nze ne bwenjogera ekigambo kibi neŋŋamba oba taata waabwe bakale naye aliraba munayinza okubeera mu mbeera eno naye ng'ali eyo biki biki okitegeera bo basigala ku ludda lwati famire yaabwe bo babeera basaido famire yaabwe omwami wange bamuzaala eyo 40 abaana bo bamanyiyo so tudde ku kuno okugulu kuno nga bamaze okusalako mu kugulu okwasooka embeera yatereeramu embeera yatereera nenziramu n'okukola awo kukuba we nali nkolera nengula okugulu nembeera nga ntambula nga nfuna akaboda awo wansi ku kkubo nengenda nenkola nenkomawo akawungeezi ate guno okugulu okwokubiri ki ekyakuleeta okubanga kutemwawo okugulu okwokubiri era kwajjanga kuno bwe kwajja
kwajjanga kuno kwe kwajja ne kubeerawo akantu ne kannuma ne ngenda mu ddwaliro ne nkubalaga ne bagamba Viola kuno okugulu kuleke tukyakwagala totandika kati nga nze ate bakiŋŋamba nga bo balaba nga nze akyagala oba ayagala okubeera mu malwaliro naye ate nga mpulira essanyu nga ŋŋamba kuno nno bannange olaba ne basajja ne bali bagambye bwe bati osanga munnange naagenda okufa nga kuno kukyaliko kati mba ndi awo okugulu ne kutabuka ne kweyongera obulumi kati wano wansi mu makati mu ntobo ne wabanga awazze amazzi wegati amazzi ne kawummula bwe nakiwummula ne kivaako eddiba ne kigaana okuwona nenzirayo bwe naddayo ne bagamba tukebere City Angel ne bansindika mu sikaani bagiyita City Angel nga baagala kukebera Doppler emisuwa wekukoma okufa ne bakebera ne bagamba okugulu kulamu kati nabo ne bakubaganye ebirowoozo ne bagamba kati tukole ki okugulu obulumi ne bukomawo ng'obwakuli okugulu ne kweyongera ngenda kulaga ebifaananyi okugulu ne kunnuma nenkaaba nga nze mbeeyitira nga ŋŋamba abaana bange ne bagenda ku mulyango gwa siyeta ne bayimirira kuba baali babamanyi ne babateega ne bagamba maama afa kati paka abasajja ekyokukola nga tewali ne bantwala mu siyeta ne bakuggyako okugulu bwe bakuggyako still kwagaana oyo sajja ni omu agenda kuba nga ayita ng'aze kundaba akunyiga bw'ati ng'alaba okugulu ate kufunye infection nagamba ate Viola bino biki ebyazze naddamu n'akunyiga bw'ati n'akinyiga bw'ati naddamu n'akinyiga bw'ati n'akyabuluza awo wennyini katanda obulumi obwo kati bwakyabuluza n'asalamu ewuzi ziri ze baali batunze kungulu n'azijjamu bulungi nnyo n'akirongoosa bulungi n'agamba kati bakinyige tugenda kufunayo omusawo akyoze n'ennyama emyuke efuuke red eno eya roten yonna eveeko tukuzeeyo mu siyeta era ogwo omulundi guno gwenzize mu siyeta banziza mu siyeta emirundi egyo ena ku kigere kino kyekimu ate nakati tekinaba kuwona era yensonga lwaki olaba nkisibye kati era kinnuma era bwe naddayo baŋŋamba nziremu nkole ki eyo sikaani balabe wawe ekikoma okufa ekitegeeza nti kyo kikyatemwa webakubaza abaddamu era ne batema naddayo mu siyeta era ne bakwongerako waisawo bbanga kyofuuka kutemako bakuggyako mu gw'omunaana omwaka ogwedde mwaka oguwedde bansiibula mu gw'ekumi kati obeerawo mu mbeera ki mbeerawo mu mbeera eno yennyini gyondabamu nti nali mukazi munaku nakulira mu nnaku mmanyi okwetetenkanya bino mu mirimu biki lwakuba nti okugulu nga bwe ngambye nti kunnuma bwe nkwavuze nnyo kati ebiseera ebisinga ntambuza kabina bwe mbeera mu nju kempalula bwe nti gano nengakulembeza mu maaso mbeerawo nenkeera nenjoza engoye nenfumba oba kyakunywa oba bikine nekuba empiso nemira eddagala lya pressure ekyokulya kyo bwe mba nkiyina tekinnemerera emirimu ngikola so wano ekikubeeza kuba sigamba nti olina nnimiro nti olima sigamba nti olina bizinesi tegenda kuwa akasente ekyokulya okijja ekyokulya kyo nkolayo obudomola bwa shampo nenkolayo liquid owa sabbuuni era mbiyina wano kakati
nempa abaana nga bavudde ku ssomero ne batambuza kuno ku kyalo ne banoonya ekikumi kye tulya pozi ezo za Land Road kati zenzibu naye nga bwentyo bwentamu oba oli awo ne wabaawo ayitirawo banaye vaira nkukyaye gy'oli nga bwengambye nti nabeeranga ku kyalo kuno nga ndi muziisi mulungi emikolo egyo ngyetabamu nali mukazi musanyusa era abakyala bonna nga banneeyunira mikwano gyange abandaba banaye batumidde eza Land Road zo zivaawa za Land Road era nga bwenkugambye nti bwentundayo shampo nentundayo liquidi bwentyo nembukuŋŋaanya nfuba okwerumya nenzikuŋŋaanya nendaba nga sente ze weeziri naye ebbanga lye namala mu ddwaliro yajjayo n'okundaba nandaba ku magulu gombi ge bajjeeko yajjayo mu covid yansonyiwamuko ku kasente nali mulamu nga ntambula nansonyiwa akasente ke yali amanja nansonyiwa na wano owembeeredde ku kitanda yajjayo n'atulaba n'abaana n'atuleetera n'ebintu n'atuleekera ne sente mu mpeke esente kuba yali tamanyi kati esente nenziteeka ku ssimu nemugamba naye ndi kiruddu mu ddwaliro okugulu kuno okulala okwokubiri nakwo kwakwatibwa bagenda bakugjeeko kuba baali bakugjeeko yeekanga neyeewuunya nagamba kaŋŋamba omwana sente azifuadinga ezidde nagamba nedda era sente zakomawo teyayisaawo naku 2 najja nandaba mukama mungere omukisa nnyo kuba tasangika bandudi abasinga tebaagala mmanya kuba ne bwe twakomawo okuva mu ddwaliro teyajja bwe nazisindika nemusindikira sente kuba nsooka kumusindikira nemukubira nemubuuza message ogirabye yaŋŋamba tugenda kutandika mwaka gujja sente tozimpa teri asobola mwenka n'oyo mwana muwala muto kubanga abaana abato abawala abato tebamanyi nnaku singa abadde mukadde muntu mukulu naye bambi mulungi nnyo era nze simanyi byenkusabira mukazi wadde katumusabire naffe mukama mwongere bwekityo bwekiri kati natandika okuddamu okusasula guno omwaka mumbeera bweti kyamanyi olina abantu abakubeereddewo ovudde ku Land Road ajja nakukyalira kunakuwaayo omutwalo nakuleeterayo ku kyokulya oba kakiwa baweereza bannange bo simanyi nakumanya omutwalo abakuweeredde mu kaseera kano kituufu abasinga obungi obeera mu mbeera embi nga muntu akudduka nze abantu abambeereddewo bangi naye mba naye simanyi kyenyinza bagamba wabula mbeebaza simanyi Katonda byayinza bakolera naye mwebale Katonda abawe bye musinga okwagala ne famiri zammwe wabambi abantu mumbeereddewo nzaani nalowooza okudda ewaffe nendaba nti nga ngenda kufiirayo mu nnaku naye nga banaye sirina kyenyinza bagamba bo weebali ate bangi ate kuno ku kyalo bangi simanyi oba ndidde engulumba sasule simanyi bwe ngamba kusasula buli omu simanyi tulina basalira busabizi saala so waliwo omuntu alabye puroguramu eno nga tuwumbawumba nagamba nina wona omutwalo gwange ku ssimu oba nina emitwalo gyange ng'esatu beeta saba zisindikira Viola zimuyambeko asobola zikusindikira atya asobola zinteerako okusimu yange esimu ereeta namba y'essimu yange eri 075 7 59 58 7 79 0757 59 58
79 eri mmanya ki eri mmanya Kokunda Viola. so anyway Ndina ne ya MTN. ne ya MTN eritayo MTN eri 0782 59 58 79 078 2 59 58 79 eri mmanya ga Viola Kokunda. so gwe nawe nanga oli eyo mbazi ya Viola ogiwulidde si byangu yenga obulamu bwe tutambuliramu mu kaseera kano mbeera gyayitamu ogiwulidde alina abaana bonna bakyasoma abaana school fees ziva School fees nkugambye SB4 njiya ng'omukazi nga bondaba obwo bushampo bwenkugambye bulikwidi ne ku ssomero neŋŋendayo nenkaaba era bwengaabye nga mu kamera zo zino nenkaaba nembagamba kati n'ow'essomero naye ekyokukola kimubula era abaana taama eggwako endala neeyunga nga bakyabanja balansi naye ndi mukazi musasuzi Mukama anyamba oba oli awo abantu kati ng'okwo ku TikTok oli n'akulaba bambi n'agamba nkusindikire akasente ogenda kulanga kusindikidde akasente $10,000 kati n'ogamba nga tuludde okulya kanyama oba kati gino $10,000 gye bampadde ntooleko ogumu ekitundu tugireyo kakiro k'ennyama naye n'olowooza ate ebbanga ery'emabega esente era zikyaliyo n'ogamba nedda zonna era nziweerawo omwana ne mugamba ddusaayo si byangu naye leero enva zo zifunye emmere eyo ogenda kulya mmere ki ngenda kulya ono sukuma wiiki n'akawunga si byangu naye sukuma wiiki wange n'akawunga awo ekyemisana kiggwe kati awo ekyeggulo ffe enkya si Sunday by the way katugwire kiro y'ennyama banaye nga neyanza ege taata embeera naku si nnungi embeera yo si nnungi katusabe ojja kutereera kwata banange barakalahu fikum banange neyanza taata neyanza ege katonda akuddizeewo katusabe omuntu alabye puroguramu eno isebo nabalala kuba nayongereza amiina tweyanziza okutuwa ku mbooziyo isebo katusabe nti omuntu ali eyo emboozi eno ngifunyeemu ze nga nze kyengifunyeemu nti omuntu ayinza okuba nga aliyo nga alina sayinizi z'olwadde bwakuleetera okutemagana addukirewo mu ddwaliro sobola okuba nga oli eyo ng'onywa nnyo ng'otuuyana nnyo zonna zonna sayinizi nga wazitunyonyedde mu puroguramu eno genda bambi mu ddwaliro eddene njagala nkubwire nti omuntu ayagalwa mulamu era weesanga nti oba ng'ofulina obuzibu oba ng'oli mulwadde tenga Viola wano waali emikwano egimu yeesijjanduka naye twebaza emikwano egimubeereddewo asinga obungi bwofuna obuzibu badduka kituufu njagala nkubwire nga tuli balamu buli muntu aba akwagala era buli bwoyita nange simu bakubyakuno bakubuuzaako naye ofuna obuzibu olina kubeera kasonga nesayadde ekyokulala leero nakuwaayo $5,000 nenkya twaddamu okuba essimu ze nga tazikyazikwata abantu baagala mulamu so wewe nawe nanga oli eyo otandika ofuna sayinizi nga Viola ze yafuna genda mu ddwaliro noba nga totunabafuna sayinizi kyokakatako genda mu ddwaliro okubeera nga towekebera obulamu full body check up obiri ng'omanya obulamu bwe bumuyimiridde n'okulaba nga ate twekuma nga tuli balamu tukole ku dduyiro era ne Ssaasajja Kabaka atukubiriza okubeera nga tukola ku dduyiro ffe ng'abavubuka n'abakadde abali eyo tubeere nga tukuuma emibiri gyaffe nga
miramu. Ku SB4 Media Tuggussa Enssonga nyongera okujjukiza Kabaka's birthday run ennaku z'omwezi 7 ejja kuba Sunday mu April ekomyewo. Ku luli twali bangi naye ate ku luno tubeere bangi. Weefunire tiketi yo Airtel okugamba nti no weefunire tiketi yo kubeere nga towetaba misinde gino osobola okugenda ku Benponuka Street waliwo edduuka lya Airtel obeere ng'ofunawo tiketi yo ekusobozesa okubeera nga ate weyunga mu misinde gino oba nga weetaba mu misinde gino. Edduuka eddala liri awo ku New Tax Park era nawo waliwo edduuka lya Airtel ojja kubeera nga ate ogendawo weefunire tiketi kukkiriza okubeera nga ate weetaba mu misinde gino. Bagwe ali wano mu kibuga oba okumpi ne Bulange osobola okugenda ku kizimbe kya Bulange Mengo ku ofiisi za Majestic Brands office obeere nga ate weefunirawo tiketi. Gwe nga tosobodde kubeera nga ate otambula okugenda eyo n'eyo osobola okubeera nga ate ogenda ku ssimu yo n'onyiga *185# n'olondawo option number 5 n'obeera nga otofuna ku tiketi. Omulamwa oba theme ya omulundi guno bagamba nti nze naawe tusobola okubeera nga tulwanyisa akawuka kaleeta mukenenya omwaka 2 ogutuukira nga tetukyalina kawuka ako. Nze naawe ffe tulina okukikola abavubuka twekuume n'abakadde twekuume akawuka katambulira nnyo mu bavubuka ennaku zino. So abavubuka tuleme okubeera nga tukebeza amaaso tubeere nga ate twekuuma naawe gwe omulwadde obeere nga ate onyiikira eddagala wamu n'okwewala okusiiga ate abalala. Tuleme okusosola abakalina ffe tulina okubazaamu ate essuubi. Nze muzzukulu wa Kabajja Viola katukwerekereze. Amina. Kusabira musabire mwebale kujja ali yenna omulabi munnange weekuuma obulwadde bwa Sukali sayini bw'oziraba dduka mu ddwaliro. Kamadali ku kamera but editor waffe Ziwa and Sons nabo batutekamu akasente basangawo ku Mukwana Arcade bakwetera bo beddings ebikozesebwa byonna ewaka emasuuka blankets duvet covers mattress protectors ebitimba bwansiri byonna bayita baziwa and Sons. Gwalina hotelo ojja kubeera nga ate obeyunira bakuleetere byonna okukozesa mu hotelo yo ebeere nga ate tukagana n'omutindo. Mbeere bulungi mweraba.